Komulungi aliko Spark TV osibye otya kansulenti osibye bulungi nza kubuzaako yenze Jose Naji Most Wanted oba International Best Spark TV kwoli program Spark Girlfriends ebere gusima tukwera emiramwa ejikuzimba ejikusanyisa ate nga jikongerako nga bulijjo tubeera ku Malaka Ecology esangibwa Kitende omukyala oba omwami ali eyo eyandiyagadde okuwummulamu eyandiyagadde oyita famire yo n'abaana basobola okujja ne mubalisa ku kyennyanja ekirungi enkoko ewooma akatunda ebisula ebirungi green kugenda okulengera babayagala okuva mu noise ye Kampala stress ye emirimu stress ya relationship jangu ku Malaka yolengere green n'amazzi agatambula wewumuzeemu booking ku website yaabwe obagambe kiwetaaga bakikutuseeko. Omulimu gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugenda beera ku nsonga ya entertainment nti emirimu gya entertainment girinza gitya okulemesa okukuuma omukwano. Emirimu gya entertainment girinza gitya okulemesa okukuuma omukwano. Bula nga tunakugendamu nandiyagadde binabo ku pano bakubuuzeeko olwo tusimbule Rose. Kubuuzaako omulungi ali ku Spark TV, Spark Girlfriends kwoli Rosette Tendo, the Queen of Peace, mukyala matovu tuba tusimbudde. Yes, nange DJ Medicase mbeerako Spark TV, Spark Girlfriends. Siba boyfriend omupya badde mutubuuza kyaddaaki tubuzudde. Tukwanirizaako mwami Medicase, DJ Medicase ono nga DJ wange wa muntu kiggale abamutegeera mumutegeera yesebo. Nina abantu batuufu ku pano lwa nsonga abantu nga ba DJ kimanyi basanga okusoomoozebwa kungi nnyo mu kufuna abaagalwa. Lwa nsonga bagenda kuwa n'omuwala ate omuwala ate ejja osiba mabaala waliyo abakazi ate biki n'okubeera ku set nga nako omukazi omulungi nga Rosette ng'ali mu entertainment akola ku TV. So be bantu abatuufu balina tuttanyiza ku nsonga ezo nange mwennyini nga sereseeyo. Omulimu gwaffe gw'olunaku gugamba nti nno emirimu gya entertainment giremesa gitya okuuma omukwano. Ngenda tutandika naawe Medicase. Emirimu gya entertainment giremesa gitya okuuma omukwano? Ndowooza kisinziira ku partner gw'oba oli naye gw'oba ofunye by then wabawo okubanga ye nga ye partner wakatugeze kati nze ni mwami nga yo omuwala gw'ofunye nga ye nga si byaliko okitegeera osika mu scale like okumwagalisa ky'oliko nga nze kati ngenda kugenda nga DJ okitegeera nga nsika mu scale okumwagaza ekintu kyendiko oba omulimu gwenkola naye nga ye si kyeyandibadde ali awo oba ateeka yandiyagadde ku date yandibadde kuba tulina gundi profile embi mu bantu ge mazima ekyo kyo sijja kimenyawo ba DJ abayimbi bannakatemba tulina profile embi mu bantu naddala bali abantu bali abeddakokko babalekera erinnya ebbi abantu bali abakulu badde manyi nti ne woba ogenze kungubadde ofunye omuwala omulungi omukyalo yagala omuwasa omukibasooka okubuuza oli kintu oli DJ gamba totuleetera kati nteeberezaamu omuwala akutta omwami we Medicase ono amututte mu ddiro lya taata nsaba mumuzaale yeggwe mwami ani nti yenze mwami Kawooya Medi nti okola mulimu kisebo ti ndi DJ kiggwayo kikyayero basobola kibuzaamu disco jockey kireke ate kibinnya ate mbadde ngendaga ate gyekiggwerayo ngendaga oba ayogere gye kiggwerayo ababuzeebuza ate wali neddoba osaaga nnyo naye nga omulimu gwaffe tegwandibadde nti oli agutunuulira nti gusobola omulemesa relationship. So kiva mu nkwatagana y'omuntu gwe muli naye. Wemba nkwagadde n'oyagala omulimu gwange we can go on. Rosie, ekintu ky'okuba mbu abantu abali mu entertainment basanga obuzibu okufuna abaagalwa oba okuuma omukwano njagala onsigire ekifaananyi mu nsonga ng'ez'okukuuma time oluusi emirimu gyetaagamu omuntu kubeera ng'akoze kiro oluusi schedules zigwa bugwi out of the blue omwami agamba tugenda kabaale tugenda malayo ennaku ate ninayo show. Yes, njagala onsigire ekifaananyi nti abantu abali mu kintu ng'ekyo buti abaagala baabwe balinza obasigaza. Nze nandiyagadde omuntu ali yadetinga omuwala yenna oba omwami yenna ng'ali mu mulimu ogutalina excuse. Lwaki njogera bwe ntyo omulimu gwonna kagube nga si entertainment nti g'osobola okuripotinga ku office nti sigenda kujja ne bitambula. Katandaba ku Spark Girlfriends TV erabibwa abantu 10,000. Kati nze bwe sijja kukola
waliyo abantu nga 100 abatajja kutegeera nze bimpitamu kati gwe omwami wange oba omukyala aliyo bw'olemesa omukyala omulimu kaŋŋambe omulimu nga okuvaawo kwe kuli discovered by so many people obeera omukoze bubi nti abasajja abamu oba abakazi abamu balaba nti emirimu gyaffe ayinza okugukwatamu katono naye gwe for example singa ngamba wanyiziza ekiro leero togenda ku show tusobola okwesonyiwa emisana ne bw'oba omulabi wa Spark TV abadde tandabye kati mukama wange singa okikola emirundi 3 kati just imagine Spark girlfriends said tondabye emirundi 3 ojja gamba oba bamugoba oba yagenda oba sho tekyaliko kati sobola okuba nga waliwo follower nabadde azze ng'atugoberera ng'ayagala Jose Najiriro teyakoze omusajja yamugamba so it affects the entire company gwe akasobiko konkoze obutakanya bwaffe so nga gwe ku ofiisi oba emirimu yagye bakola abalala batali mu limelight busobola okugenda maaso singa John akeera ku makya natagenda kukubira abantu bakibaala ekyo gye badde bamusuubira just imagine losi gyayinza okukozesa omuntu ali eyo tulabye abantu abamenya obutebe omuyimbi nga tazze nti gwe osobola okukikola omuyimbi kuba bbaawo oba mukazi we olina entitlement to hire kunyiza and you're right but obutebe bw'abantu bwe bamenye kiyinza okwetaaga ate family yammwe okudda emabega to understand that and men demand tulina obba respect omusajja singa gamba kati singa nze omuntu mwami wange ngamba togenda tuulaawo nga mbadde ngenda kukyakala nsobola okutuula nesigenda naye ku ky'okumulimu oba onkoze ekintu ekinene nnyo so ndowoozeza bw'oba omuwala ali mu entertainment tomusobodde bambi don't try bw'oba omwami ali mu entertainment tosaa mutegeera togezaako mumuwasa kubanga toli bitegeera osobola okulaba nga ati nze nzanya firimu kuzanya firimu ono kyayogedde kuba kirabanga kati olaba katemba katujja kundaba nzanya noono ng'omwami wange twehaginga I've been romantic scene eveeyo laba ekikazi kyenawasa kiri wali ku TV kyemuula kikimpeebuula ate waliyo akisanyukira omusajja oyo ng'ajja kukwerekerako ne mukyala we amuvuga amutuuse ku seeti we go out there nga togenda kusula waka omwami tajja kukitegeera boosi wagambye mulinayo show mukola kati tulina okusulayo so nze nandigambye omuntu nga tosobola kukwasa muntu ali mu entertainment nga tosobola bisobola tokigesa kubanga you not only affect me, you're affecting the entire company and so many people out there. Beautiful. Ezimu ku challenges abantu abagala abantu abali mu limelight oba celebrity oba bali mu entertainment oba abantu amanyifu zezo nga zoyogeddeko tugamba omuntu muyembe. Ekituufu kintu omuntu okubeera mu video y'oluyimba nga y'omusajja one Bebe Cool one Chameleon one Bobby Wine okola video eveeyo ng'alina mu vaccine omuwala alina omukwatako okitegeera kati nga gwe mukazi we tosobola kukitegeera lwaki bakwata ku mukazi wange nakozesa kigambo ky'oluzungu ekigenda ebuziba ne ngamba nti tetujja mutegeera kalema togenda sobola kukitegeera lwansogera gamba omuwala wamukwatiridde nnyo wakoze nnyo bw'oti ekituufu kinti eriyo business muva sente zibalabira gwe n'abaana bo omuyimbi agenze ku stage era mwami wo alina performance gy'alina okukola waliwo abawala abaziba lusi nafaani avudde mu audience teyazze naye y'okumufuwa sente kayina akeetana kalina enkota y'ettooke enkya n'ennyama ewuwo asoose akamuwadde bw'amukyusizako bw'ati ebbina gwe nga maama oba omukyala bigenda kunyiiza okitegeera so yo pressure egiramu ku bantu abali mu limelight waliwo eyo public attention ejja for example niwe oyagadde kutambula na mwami wo mugenzeko out mu bbaala yegwe mukyala wa tugambe yegwe mukyala wa Otis oba girlfriend wa Otis muli mu club out of the mwine mugenda kujja hi Otis I love you so much kati public attention but toyinaamu kali kagamba nti no buli kiseera kibanga kiri at the back of your mind omusajja wange sereebo mukyala wange sereebo sebingi ebigenda okujjirako kati ekyo ate kigenda kudda neewa omusajja wo mwembo nomuntu osobola okugamba omuntu nti tojja nnyo nga toyogedde nakamwako okitegeera so naawe nga ggwe omwagala woono omuntu nga ggwe sereebo tetugenda gaana bali bantu kujja nga bayayaana okukwatako balina okistopinza otya mu ngeri nga tohaatinze faaniwo ne mukyalawo naye asigadde ali comfortable okitegeera omuntu asobola okujja nga ali bulala naye nengeri gyewecomposinga bw'aba azze bwakitegeeza nawe negamba hi naye ali nokakana hi okitegeera kiraga nti nkulabye but
jangu mpola okitegedde schedules ezikyukakyuka esategerekeka mulimu abakyala bamu nga ye obufumbo yabuwuliranga butegeeza nti omwami adda buli kanaku ewaka omwami wo osula naye and guess what omwami nga muyimbi ayinza noba agendagenda kuyimba mitala w'amayanja bamuyise UK agenda malayo weeks 2 vidiyo efulumye ng'ayina abakyala b'e UK abali mu kumunyenyezaako nyaje omuntu agutu kati agali mbagaga sinadde 10 oluusi omuwala mulungi nnyo akusinga yabadde azina naye sina na ssente kugamba obunkenko challenges zigirako nti oyinza okufiirwa obufumbo bw'amaanyi relationship ey'amaanyi olw'ekika ky'omulimu gwena nga gwe ng'omuntu toli mubi naye nga omulimu gwo guleetera omuntu yandyagadde okuwa omutima okutwala mu ngeri embi olina challenges kati ngenda ku example ku kyoyogedde yes ndi DJ nina ekirivu basically nkubuulira amazima obeera mu club ng'okuba music n'okubira omuwala olimba lwasinga ng'ayina sente kati nkuwa example singa mbadde ne girlfriend wange jozinga girlfriend wange omuwala ajja alabika bulungi ayagala kufuwa sente bonna kye basooka okukola okukwata mu kirivu kuba bakazi baagala nnyo ekirivu by the way ne waba akufuwa bufuyi sente kyasooka okukola medicaid onkubira gwakwata mu kirivu n'akuwa kasente so eyo nayo challenge eri awo oba mukazi nga toli mugumiikiza tomanyi bbaawo kikyali ovaako wayo omuwala w'abandi n'omukubira bwereere oba ne muyombera mu bba atajjukira mukolera abatokitidde omulimu kubanga omukazi obwo alengera ngo nzize nkutte embirevu najja n'akuba oyo omwala kutte embirevu egundi oyo customer asobola okgenda n'agamba ebbala siddamu gigendako banswalizaamu kitegeeza nannyini business oba omutiraki omutidde customer tukyagendera ddala maaso bannabitone bangi basanga okusoomozebwa mu ngeri emu oba endala era yokubeerako serebu ngeri mukulaba sheeno tereeza akatebe lwa nsonga tugenda kutaanya ensonga nnyingi nnyo ziyinza okulemesa okufuna omwagalwa naye nga toziganye lwa nsonga oli muntu mubi naye olw'ekika ky'omulimu gw'okola katugende kulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV oba abalungi abali ku Spark TV tukyagendera ddala maaso program Spark Girlfriends matukwera emiramwa egikusanyusa egikuzimba ate nga gikwongera ku Spark Girlfriend oba boyfriend yaliko nga buli lwa Sunday tomisinga Martha nkutumiddeko ne Tina mungamba Eva mubeerako ne editor thank you so much okubeera ku Spark TV ne Spark Girlfriends okutwalira awamu tuli ku Malakayenga bulijjo ecology yetukyaza netusembeza netulya netunywa nga bwetuwayaamu gwali waka nomunnange n'osobola okubako kyofuna muno kikuyimba mu relationship yo gy'olimu gyewavuddemu oba gy'oplanning okutandika ebiseera bisinga social media ye new normal abantu kwe balowoleza nti balina okukasizaako omukwano gwabwe omuntu kwalowoleza mbuno okulaga okuteekako olukomera yengeri gyolina okulaga abantu kati medicaid kati bba wange otis kati bba wange saabalala temusembera okitegeera ekintu ng'ekityo social media butya bweyonoonyeemu embeera yaba kuba kati celebrity yenayina alina okweteekayo ku social media bafans basuubira ebintu bingi nnyo mu bantu bwe batyo social media butya bweyinza obba nga affectinze life ya celebrity rose ekituufu kiri nti tulya ku balabi numbers bwe zeeyongera ngolwo akasente kajja bwe batandabako okumala omwaka kwegamba balina bye babuuza oba yabaaki so I would love to really credit social media nti etuyambye waliwo abantu abakozesezza obulamu bwabwe obw'omukwano nga bateese bye mwagala mulabe ne baba banyiize nga bajja kudda face yabwe ebeere ku social media okwo nga batuyambye so to me I feel social media esobola okuruuninga obulamu bwa socialite singa agezaako okugiraga nnyo ebifa ku bulamu bwe obuli private for example bwe manda bange okugjayo omwami matovu mu bubaka bwe kijja kunnyonoona I would rather not nzije mbagambe edi mufumbo nze mukyala gundi wala abantu tamanyi na bababa be bani nenga tukimanyi tono mukyala gundi ne bwe mwawukanye mulowooza akyali naye but you don't know so I would really love to tell people omuntu ali eyo bwe kiba kisobokanga tusobola okujja love life yaffe mu camera zo omukuba ndi kiwagidde nti bambi bw'oba osobola omusajja oyo oba omukazi oyo mujjeeyo naye bw'oba olabanga essanyu lyo livaawo ng'osookoleramu content ne ssente mu kuteekayo omwagalo waawo go ahead and show them only by'oyagala bamanye to confronting musajjawo nti alina ssente nnyingi nnyo ng'okimanyi byaddala tazirina
kubanga eri mugundi wajja kubeerayo abajja okumusima bategere nti bawo lukebe omutwanira bwereere osobola okulaga abantu nti muli omukwano weeguli nga tufekinze nnyo kati buzi bwa internet tulina ka competition omwami wa singa Medicare ateekayo akantu ng'alaga yaguze ekino ekindange njagala nkakase bwe buzibu bwe tulina ku internet okate twesanga olumu we are competing with people that actually know us from the background and will come and tell the public kyepankirawo n'ekiwalampa boda kituufu ebiseera ebisinga batujja by this man lwaki abantu abaagala okuteeka abaagala bamwe ku social media kinene ekintu timwe kimanyi okimanyi bagenda kukubalira abasajja b'oyagadde lwa nsonga badde nga obapostinga ekyo kyennyini okitegeera teri yandiyagadde yingira relationship n'agivaamu okitegeera kati gwe nga celebrity they think nti bw'oba ofunye omuntu agenda ba relationship ye ino okuleeta okwabuteeswa lwa nsonga ye public n'ekifaananyi kyeyinaku naye nga nabeeno baawukana naye ng'ogyeko okuba muno yenze serebu gundi ndi muntu okitegeera nsobya bagenda kunsobya era ofuba busobola okugaana nange ku sayidi yange sebugaana ne Medicaid nga mbadde namuteekayo celebrity gundi ngenda kuddamu nteekeyo mwami Kitonsa bebigaana beteekeyo mwami Karim bebigaana nteekeyo mwami Faizo abantu bagenda bagamba nti ne bannange oyo omuwala bannaye serebu ne bannange naye nga bali abasajja bana Nakimbugwa atambuza paani ku kyala alina munaana be yakacaawa naye ye tebamumanyi because tebamumanyi tapostinga tebyamu okitegeera so social media yo erina weerabira omuntu alina erinnya era nga balowooza nti waliwo perfection yokka gwe tosobya gwe tebalina kugoba mu nju lwe talina kuggwa tulina kujja ngo yambadde olugoye talugolole ye bannange oyinza tofuna wardrobe malfunction ng'oli ku show mbusimanga zipu yakutusa n'otulaga ebiteetaagisa balina ebakulabira nga gwe celebrity kati ebintu ebisinga by'oteekayo bagenda bikolesa nti yeggwoyo n'omusajja yandiza okukwana agenda kujja ajingira ku oyo omuntu oluusi tuteekayo ebintu nga si kye tuli just kutambulizaako namba kaize badde nakyagala okungamba ku nsonga nze social media nani encourages nti ba celebrities abasinga naddala ng'olinamu erinnya oli waakabi life yo gijje ku social media naddala ebintu bya relationship ebyo bijje ku social media nze all over abantu bonna bindayo batadde bakazi baabwe babawa ku social media tewali bayindize ako nga bakyali bonna okitegeera tewali gwe mumpeeyo bamu n'abamu in courts kati nga bo babaddewo mu mirembe bagenda okweyagala nga social media teriiwo kati bakizo ni beke abeeyagadde nga social media weeri obalaba bye balimu nayo yali tajja kuwangaala okitegeera obalaba bye balimu bye bali eno yali ewa Amiri ate bifune Amiri alina gwe yali alina nalukajje wa Amiri n'ava wa Amiri olwakyenva okwogera babamubalira lwa nsonga ebapostinga babadde ku social media kyekyo kingamba nti bajje life yaabwe ku social media mulimu abantu betumanyi nga bayimbi b'amaanyi b'amanya nga jasi nga abakazi babwe twabamanya lwa mikolo naye okuva ku mikolo tetuddangamu omulaba anywhere mukazi wa Misa Jonna omulaba anywhere mukazi wa Ronald Mayinjo ndamu omulaba anywhere obe wa David Lutalo tugamba bote balina abakazi David bayawukana ne baba bayawukana bwe yabeeranga amwina yamwenjeeza kale tugambe yali era kyekyabawukanya butamwenjeeza omukazi era yagala mwenjeeza ng'omusajja tayagala mwenjeeza kati gye byakoma yalabayo oyo naye kati ndowooza olaba bayawukana ne bagenda omukazi n'agenda bye n'omusajja n'asigala so celebrity yenna ali eyo jja omukazi ku social media oba jja bbaawo bw'aba ayagala ne waaba ayagala ne waaba kati kyo kiri kyogambye nti mukazi wa Lutalo yakola ki yayawukana lwakwagala kumuteeka mu ki naye nga Lutalo takola ki takyagala ebyo byange teekako kambu tonnonya era agambye kyekiri kyogambye so social media tugireke tutekeyo ebintu ebitugende tupatinze wano ngenda kuyimba wano ngenda kuba wano like okwa advertising omulimu gwo n'okuteekako ebintu bya relationship omukyala wange biki really okay Rosie omuntu mufumbo kati nga Rosette Tendo alina erinnya mukazi mulungi akola ku Spark muzannyi wa movies ayinza atya okubalansinga obufumbo bwe n'omulimu at the same time naddala ekika ky'omulimu gw'olimu okay by the way kati kano kasooka nga sinama nakuddamu kibuuzo ki I want to urge people men that marry women in the limelight kubanga mwe mutulinako amaanyi temutukaka nnyo okuva mu mirimu gyaffe
omusajja akuwasa ng'ozanya firimu naga firimu zite zesiddamu zikulabamu atakuwadde kiddako kubanga ekyo kisoboka nsobola oziyita but what have you put on the table for me quitting a movie bye mbadde mugiraawo kati nga gwe Vixen bakwatirira omulimu gute sagala ate ovuite oli mutuufu oba oli awo tewandyagadde bakwatire mukazi nti bakola luyimba kati mwami wange omulungi njagala okutaa akalimu ako naye akalimu ako wanfuna nkakola wansanga ndi Vixen wansanga ndi DJ wansanga nkola ku TV wansanga animation ebyo byonna naye ozze n'ongamba nti guve because you feel uncomfortable so sometimes abakazi obuuza ekibuzo nti ng'oyinza okibalansinga musobola okibalansinga singa wanzikiriza nkibeere omusajja nga yakukkiriza okola omulimu gw'okola bw'amanya nti tukigala etuuse njagala okubuulira ajja nakukikujjukiza naye ne bwe nnaaba nkoze ntya kizibu nnyo okubalansinga obulamu bwange obw'ewaka ne ku mulimu singa omusajja nga aba teyakigula I can balance by letting my man know programs zange zitambula zitya my man okumanya nti nsobola okwagange nebangamba ogendako kati nga bwe twali e Mombasa mugenda Mombasa nga spark naye bba wange aba teyakyagala from the word go tajja kubitegeera nti omukazi wange baba wammeka byafulume shegeera nti ayinza okubanga sente ze bagenda okumpa oba oli awo si nnyingi naye ke kalimu kenkula ate mwenja n'okufuna omusaala kano kakutokeni kibampanga ngenza okukola ewalala si kanene osobola n'okukampa n'ensigala kiri kye nagambye nti omuntu ena asobola ovaluinga omulimu gwo nga gwe bba wange wa mukyala wange wemmanya nti omulimu gwo gwa restaurant olina okuzuuka ogende ogula ebyokulya ku makya nenkirespektinga nti nze kenyini sijja kugamba sooka ngoyereko essaati yange eno ng'ate okkumira emu wongambidde awo badde nfuluma genda mu katale so you have to know and love omulimu omukazi ogwakola bw'oba togwagadde muterewo embeera esobola okugubajjisaamu nga tomugambye as a command ti nze nedda kubanga tosobola bibalansinga ebyo nga temukkaanyiza Okay. Nze kino kyeninza okugamba omulungi ali ku Spark TV ku nsonga eyo omuntu walinza okubalansinga ng'okola oli mu entertainment industry at the same time oli mukyala mufumbo waliwo ekintu kyemubuusa nnyo amaaso bakiyita communication communicate okitegeera babe waliwo omulimu ogugudde tuli mu kugenda eno n'eno babe waliwo kino nekyo kiri by the way omulimu bwe guli bwe guti ne bwe guti omuntu ng'akamufuna mugambe biki ebiri mu mulimu gwo asigala oba asigala agenda bagenda anti eri bakyuka yes but at least ne bwakyuka wamugamba so kiba kisigalidde eri lwansonga sigenda kuva mulimu gwange just because wanyize ate nga gwanyinga nakugambira kati onyiga biki ngolagamba genda sikola na sikola oje wange ng'okimanyi yes kindidiji era ekiba kikuleese one of the ku byonna oyinza okuba onjagadde kubanga ndi DJ ngonjagadde yes naye wojja n'otandika okuŋŋamba nti nze mwana kati omulimu gwogwo onsanze ng'okola gwe guntuusiza wano wendi gwe naawe okujja okukola ki neyegomba DJ Medicaid noga kati mwana tobeera waka okitegeera ofuluma saa 6 okomawo 11 please leave me wow okuleave me wetugenda ogenda mukuumula mukuubo tukomawo tukyali ku nsonga eyo ennyini nga ali ku Spark TV tukyagendera ddala maaso Spark Girlfriends ekyo gy'oli mu kulaba ebeerawo every single Sunday essaawa 2 ez'ekiro repeat waffe wa ssaawa 9 ogw'emisana every single Wednesday cheza.com olugwa bw'ati ku lunaku olwokusatu repeat ebiri etandika butandisi yes Spark Girlfriends so just in case Sunday kusanze n'ogana nnyo mbasubiddwa mukwano ojja tulaba ku lwokusatu obeere ng'otegeera kye twayogeddeko opikingamu kimu 2 oba 3 okujukiza nti nga bulijjo Malaka Ecology yetukyaza lutanya ensonga zaffe ez'enjawulo tulina parking nga zikumala gwalina omukolo kwanjula mbaga birthday kuhinjira jangu otuwagire wano ku Malaka ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi ebisulo ebirungi ate nga bikakamu green yekka tewali kerera nga bw'olengera show giraba okuva lwetandise mpaka lweggwa nga temuyiseemu boda temuyiseemu motoka lwansonga tuli mu kifo ekisirifu era ekikakamu ezimu ku nsonga zinandiwusibiridde omulungi agamba nti oli mu entertainment at the same time oli mufumbo so oyagala kubalansinga career yo n'obufumbo at the same time mu kusooka nsoose ne mbagamba ku nsonga ya communication era nga nsonga nkulu nnyo banaye tuyige sacrifice okwerekereza okitegeera okitegedde nti nekiri bukiri nti
ebintu byenkola mukazi wange tabyagala. Ino omuyimbi gwe nali nengeddeko era nga mu respect y'amaanyi bamuyita Fally Ipupa. Fally Ipupa muyimbi mu Congo. Naye mulimu abayimbi n'abazanyi ba firimu bemmanyi kati nga Denzel Washington. Yagamba ye agenda kuzannya movies nga yebazizannya n'ekyo bayita okwegatta mu movies tekijja kusoboka. Ezo scenes ziri zisukka ennyo. Regina Daniels does not kiss. Waliwo omulala bamuyita Steven Seagal. Yeah, but still actually Denzel Washington ye muzanyi wangu wa film omusajja gwe nkyasingire ddala okwagala. But guess what? Ne wankubadde ng'ateekawo eyo principle ye nga ayingira omulimu gukuzanya movies. But asigadde muzanyi w'amaanyi ye bagamba kyayagala era omuwa scenes ng'akimanyi nti ono ye enkola ye y'ebintu. Kati gwe omusajja omufumbo oba omukyalo omufumbo ng'oli mu entertainment. Olinza obba omukyala w'omufunidde byonna obadde obikola. Kati ko omufunyi osobola okubeerekereza. Osobola okubeera n'omuwala mu video nga temwekwatiridde. Era video n'etambula n'eggwa. Video zingi zendabye ng'omuyimbi mulala ne bazadde actinga balala. Next omulenzi n'omuwala nga be bakola ye kyayimba. Guess what? In fact bw'oba ojja okusaba omulimu yonna contract ze bakuwa. Kati ng'omuzanyi wa firimu bakubuuza oli wa dini ki, oli mufumbo, oli biki, nakubuuza osobola okuactinga bw'oti. You can get a character ng'oli wa kabi nga ogamba nze ng'omufumbo sijja kuzanya scene ya buliri. Nze ng'omufumbo I will not do this. And actually you be a good actress. Ekyo buli company ndowooza ekirina gwe asalawo okwadjustingamu. Kati ekyo kyogedde ku company. DJ example wezi. Anti kati ekyo kyogedde ku company nti osobola osoma mu contract ne bakubuuza kiki oyagala. Kati waliwo emirimu egitalina contract kati ng'egyaffe gy'aba DJ. Anti kati olinza bati olina contract but olina ebitenda gy'osobola oteekawo egikwewaza abawala bali eri. Mulimu ba DJ abamu nga tatambula yekka. Tamale mukyala we ng'alina bakyali babeerawo ku DJ box wakubira okitegeera. Bw'ojja n'amaanyi ono omuvubuka sikugamba nidda akyali busy. Kisinzira DJ. Oba gwe mwennyini omwana wabazze n'amaanyi olina ng'ejj'omukubako nga tomuyisa bubi naye ate olwanga bali mukukwata mbirevu n'eno. Anti kati olaba ekyo kyogamba kati kibajja oli omuwala gw'ogobye kyajja okujja agambe banne mwana kamedikeza ako kati labayo it also matters. Tomugoba n'amaanyi naye kijja musigala magayi mwana kamedikeza ako kepanka okiseera kambwa nnyo biki kati omanyi ojjako n'okuba nti bikakkanya mukazi wo naye mwennyini bikulabisawo obusonga okukigaana naye mwennyini kikulekera ekitiibwa. Yes kikulekera ekitiibwa naye mu maaso eyo kiba kigenda ku affectinga ku mulimu. Nkwadde example nga nze DJ nti osobola okujja Jose mbadde nze kuba set nojjangu badde oyagala kumbuuzaako ignowalinga si mu bubi mu bulungi gw'ogenda ogamba Rosette DJ oyo mwana waki wambwa Rosette agamba ani okagana bituuse ku manager waki webbaala oba wa club yonna ga manager ya hiring a DJ na mu mansuzi basobola kugira nga tebakozaako wa manager ono mugamba nti omuwala yabadde ankwatira ku bintu byekyo omuwala yabadde ankwatira mu face ne mugaana so kye kimu mu complain because oli muntu mukulu. Kati tugambe tukola ku TV balina Spark TV bagitegese bagenda tulinayo bakona ne Spark TV bakitadde ku baalimu batidde wano kuki wano ku Malakai tuli ku stage nze ng'omuwala ndi mukuzina fani azze ankutte ku nyashi ankutte ku bbeere musamudde bintu mukone mulaga nedde kye kiti sikyagala kati munga agenda boss wange Flavia nga mugamba the Spark yantemye n'okunta bawala bamwe beeraga nga ngamba Flavia omwami yazze nankwata ku bbeere so Flavia nga manede wani mwese nakwata ku lwansonga ono fani waffe naawe gw'oli muwala. So present your point nga eri valid. Anti gw'oli muwala. Naye bw'ona ogamba manager nti omwala oyo yazze nankwatirira engeri gy'essaasiime kyekiri mu kubuyombya agenda beera ku sayidi. Okimanyi nti mu abaala babuuliriza nnyo okusinga ffe abalenzi. Boss nkugambye naawe ku sayidi yo. Anti nsolo kyogera ku sayidi yange naye manager ye n'akitwala n'agamba Medicaid wewe utaniso bakasoma okola naye kati Medicaid kyogera mu bwogezi wamayi bakwata mu kirevu osanyuka oboni asisanyuka nyiga onyiga maji yasibyakwata simaji yasibyakwata naye olw'ensonga nti mulimu nogamba nokireka nekiyita nde bala lumunda yewe bakwata ku kirevu nze mbakugambireko kale. Okay Rosie waliwo ensonga y'okuba nti osobola kuba ng'oli mu entertainment naye n'ogamba nti sigenda
sigenda nga toli mu entertainment ogamba ogenda kwewala ate abantu abali mu entertainment so kyandibadde kyamagezi omuntu ng'okimanyi mbuno tokkirizigana n'abantu bali mu limelight enkola zaabwe gye bakola ebintu oyagale muntu nga tali mu limelight n'ali mu limelight oba ali mu entertainment ayagale owa entertainment monne kiki olinza okwogera ku nsonga eyo nti mwe abali mu mataala mweyagale nga bamataala oba isokwe yadde oli mataala n'oyagala omuntu ali ebbali n'omugamba butya bwalina okutambula naawe amataala gaba mangi nga geegasse oli muyimbi mukazi n'omusajja muyimbi amataala gaba mangi ekyokubiri bye tukola eno nga Medicaid bwagambye mukyala wayinza oba tamanyi nti babimukwatamu eyo naye kati dijje munne amanyi omulimu bwe gutambula bwenzanya firimu eyo waliwo obuyinza okuyitiramu eyo naye ng'ate naye bw'onooba okirozezzaako tewandyagadde kumpasa omusajja ono Leonard Frederick yawukanye ne mukazi we naye bonna bazannyi ba firimu kati obulamu waliwo olabanga ebibasumbuwa bye bimuze simanyi abalala abakola emirimu bye bayitamu naye nga naye ku ofisi ayinza okuba ayinayo yakamusumbuwa kakola ebintu ebyekisiru but bwe nkubamu akafaananyi byenkola eno nzisaagala babinkole nkuwa example ku mirimu egy'enjawulo abantu gye bakola honestly I wouldn't advise someone in the limelight okudatinga omuntu ali mu limelight naye kidda kwoli ye kikyayagala waliwo abamu naye nga kibakoledde ng'era batambudde bonna naye era bw'obasanga erinnya yalifunira kwoli abantu na abali successful mu entertainment industry be baneeno a one rosette gets married to someone n'amufuula celeb okitegeera so si a one rosette marrying Medicaid bonna bali mu industry nti one baby cool married Zuwena ne Zuwena si muyimbi but we all know Zuwena naye yagezaako okuyimba yagezaako ne si muyimbi bawe ne si muyimbi one whatever Bobby Wine sisita mukyala we yali sisita naye yamufuula sita what do I mean nti nze nsobola okufeedinga ku linnya ly'omuntu nga nze sifuuse kyakola 100% nti neobanga naawe ovimba eyo gy'oli nti ndi mukyala wa Zuwena ndi mukyala wa Bebe Cool naye ate siri mu music bakinga cakes n'ofunamu kubanga ffe tetulina ssente ziri awo naye tuyinza okuyamako okwempawaringa abantu baffe okufuna ssente nti nga tubateesa awo mu bulamu oba oli awo obumanyikiddwa naye bo kyanjawulo nti nti tamanya nnyo newankubadde asobola social media namanya nti banga akola bineeno but tamanya nnyo ekituufu haso ze muyitamu emirimu egifaanagana gineno mizibu nnyo ddala nga girimu okwerabisa buli wamu abasajja balina emirimu gyabwe gye bakolanga asobola okeera kumaca manyi abasajja ye mukulembeze w'amaka era ye bwagamba tokola kino kati abakazi bw'osanga omusajja nga ekituufu mwenna muli mu bye bimu omuntu tulina n'ogamba leero kati gwe naye nga naye byokola gwe basobola okugana ekitiibwa mu maka ndabira ddala nga ate ojja weegenjerize naye tuba tugenze ku bazannyi ba firimu abantu abasinga bonna bakola omulimu gwe gumu abazannyi ba firimu relationship teziwangaala Angelina Jolie yali nani is it DiCaprio yali oh my god linvudde mutibati mutegedde bakyali bona siri sure but relationship yabye ina issues nyingi bayawukana okitegeera anti mwena muli b'amaanyi amaanyi mugeewulira olaba nti gwe olina abantu bangi oba bakufollowinga bangi okusinga ku b'omusajja ogenda mu ekitiibwa nga buli mu business yemu ate nga mweyagala nga golabo olina ba followers bangi ate naye akola ku TV ne ka page kako competition ejeyo ngeri nga sina ngenderero tandika okufuna obujja ku musajjawo definitely okubanga kale yakusinga oba tandika okufuna erinnya ku mukazi wo okubanga akusinga tekigenda basatufulumye tekigenda kusigaza maka nga kyekimu moso ku muntu adeeta obwa celebrity bwe munju yegwe Juliana Kanyomozi yegwe Rema Namakula so ne wasebunya n'oleeta obwa Rema Namakula wo munju ate ekyo kisinga nnyo ku bakyala nkwe example ndegwe nkwedde ko example nti Rema Namakula tayo wabayita fumba yes celebu musajja ali kukosa toke banjawulo abo abakazi we batu baba banjawulo naye abakazi abasinga banjawulo kyotegeeza nti batono si bangi yes batono abakazi abasinga wajjanga akusingako kulinnya wadde mukola omulimu gwe gumu ne ka following akumanyirira ensonga lwaki kituufu nti twandigize abasajja bagala nnyo obasaba ba Jose yes nti Jose nyetaga yakatunda katuuse dda okitegeera than Jose njagala
kumpayo katonda tosobola bwekamulira toyina mikono neyo personality sinti nti oba no ng'ovudde kuba personality wabawo omuntu nga star kati omukazi yasuze mu ndongo ng'akuba ndongo muyimbi ogenda mugamba akedde ku makyambu omugamba ntegekera ebintu ayina bakati akoya ayina mutulo yeebase mwasuze mwenna muguluba omukazi noba nga ye omusajja yasuze taguluba yeebadde waka nga yeebase omukazi yagambye balina gye bamubuukirize ku bbaalema naye bamutadde ku sagi 8 okuvuga otuuka kazi birasanga 10 so kitegeeza agudde kyokka gwe one medicaze onokera ku makya ogende mu office okole omugamba azuuka yeebase ku 11 akutegekera ekyenkya naye omukazi aba mukazi you have to do that so kitegeeza beera obukubagana omukazi akooye kyokka tegwolina ogenda omukazi mu reality muddu omukazi takoowa maaso ga kifaananyi ky'abasajja ekigambo ekituufu ekidefining omukazi my dear in the eyes of a man you have to be a slave kubanga tulina kukoowa tobeera slave okimanyi nti nno gwe medicaze nze oba ffenna tukola ennyumba erina okuba nga etukula olina okulya olina mwe temutegeere ekyo tobeera slave okay slave kiyinza otegeera nti no bakucunya but olina okweteekamu ggwe nti oba nkooye oba sikooye olina okukola responsibilities zo ng'omukazi wanga ne bw'oligenda n'onyonyola omuntu munaye nkowa nnyo nze gw'olaba tetuyana mukozi wakati kati hansi kyeki obo si buddu era si buddu naye egyo emirimu egisookewako omukazi gwe bwe zikubulamu ak'olumu n'enteekawo akameeza olwo bwe tezikulemye well obudde butukotte ku nsonga yaffe eno ey'abantu abali mu limelight oba aba celebrity naye nga oyinza bata okubalansinga omukwano gwo ng'olina omukwano oba tugamba ate eno oli serebu tugyetaanyizaako era nga nzikiriza nti ofunyemu kimu oba 2 oba 3 emirimu gya entertainment giremesa gitya omukwano okuwangaala njagala ompe osibirire entanda oba abantu abali mu kifaananyi ekirina ebigambo 3 Rosie ngenafuna ebigambo 3 eri Mary Case tulyoke tuve kutte bigambo ki by'oyinza okusibirira abantu abali mu limelight abali mu entertainment gy'olinza okubeera ng'osobola okuwangaaza omukwano ate ng'eno bw'oli ne mu career yo ng'ogitambuza bw'oba nga bbaawo oba mukyalawo ng'ali mu entertainment nga gwe toli bw'ali mu butaala ebiseera ebisinga omuntu aba yakuwasa kankyogere openly kuvimbirako muvimbise nti sometimes twagala okubavimba bo instead of okubavimbisa nze ndi wakabi n'ekikulaga ate ekifo ky'obwakabi bwange bukulaga nti taata ndi wakabi naye ndi wakabi nnyo gy'oli so be your man, be your partner's strongest pillar ngwe bakula ne bagamba kikyala kino ekikola ku TV nga nawe owulira ng'ovimba nga osobola ovimbisa partner wo ekintu ekyokulala waliwo we birina okukomako okubeera star n'eri gy'olina okubeera omukyala gundi oba mwami gundi osobola okubeera medicaze wano eno eri ng'oli muntu mulungi eri omwagala like be submissive toleeta nnyo kintu kyakubeera star nti ze ndi wakabi ekyokulala balwanisa nnyo obufumbo obulabibwako nnyo oba abantu abakabi kyolina omanya omusiizi wa capati alina abakazi 8 omusiisi wa capati kasheberezaamu rozeti kyeralabibwa abantu mutwalo tinsobola okuba nga nange nina abantu you understand so bwe tuba tufunyemu obuzibu ffe ng'abantu abali mu limelight kimanye n'oyo w'okukyalo abufuna just nze omumanyi onjogeraho kubanga omumanyi naye ate gwe nakimbugwe singa otubulira amazima wakayawukana n'abasajja 10 towunikiriza nnyo bantu nti bali bayawukanye newo gyeki like you understand these people in the line of nti nabo bantu nga ffe Merikaize ebigambo 3 briefly obudde butukotte communication kyekisooka naddala nga relationship eno omukazi omusajja oli serebu omukazi toli serebu communication omuntu mugambira in time baby ina gigi eri mbaale nsimbule Kampala lwakutaano nkomawo ku Sunday abere prepared mu mind nti baby wange akola ki agenda ekyokubiri mujje relationship ku social media abantu abasinga tutegedde ebyama byonna mwekubye omukazi n'ava nga bamuwuluba oluyiso naliruwubwadde weriti n'ateeka ku social media nti omusajja yankubye ebintu ebyo bikyamu ekintu ekyo kikyamu mwesonyiwe social media okuteekayo ebizibu byammwe ebya relationship
Okay. Yeah. Well, obadde malabe bulungi nnyo owa Spark TV eyatandise naffe era nga nzikiriza oyizemu kimu bibiri oba bisatu mu mulama gwaffe gw'olunaku olwaleero. Nze Jezenajje oba most wanted gemanya gobera olwonya ku social media handles zonna gemanya gogenda okusangayo. Tubadde ku Malaka Ecolodge esangibwa Kitende gwayagala okuwummulamu okulya kamera akalungi ebisula ebirungi parking nga zigwalina emikolo jangu otuwagire lwa nsonga kyekifo ekirungi w'oyina okuwulira essanyu ate ng'ofunye n'okuwummula okutuufu. Rosie. Okay, Rosette Tendo, the Queen of Peace. Mubadde naye mwebale kutuwa mwebale kwagira Spark Girlfriends. Njagala okubategeeza nti ebirungi bikyajja. Ate obeera olina omulama gweyagala twogereko. Shows zaffe ziri open. You can always send in. Nezaffe Rosette Tendo Jezenajje so tuweerezaayo omulama oba olina ky'oyitamu so twesigisa ensonga yo oba oli awo ne tuyambagana. Rosette Tendo, the Queen of Peace. Okay, Mary Case twandiyagadde ogamba omulabe wa Spark TV emirimu gy'okola yandiyagadde okusupportinga ata handles za social media ziri ki? Nkozesa erinnya limu DJ Medicase, TikTok, Instagram, Facebook ne ku X. Abalina clubs ez'enjawulo mabaala ag'enjawulo totya bisobola okuntuukirira ne tuteesaganya Medicase DJ. Naye tulina buzibu nakukwata mu kirevu bajje nga batimanyike batya. Mubadde balabe balungi nnyo wa Spark TV. Have yourselves a blessed night.